po jako akawuwo lyamanyibwa nnyo eggwanga lya Kamalabyonna wa Buganda olunaku olwaleero asinzidde mu bimuli bya Bulange Mengo n'aggalawo omwaka gwa Luwalo lwange ogwa 2020 wamu n'okutongoza omwaka omujja ogwa Luwalo 2021 ng'obukadde obusoba mu 305 bwe bwaleeteddwa abantu b'Omutanda ku mitendera egy'enjawulo. Nagujja Ruthi omu ku baana beetabye ku mukolo guno aloopedde Katikiro okusoomoozebwa ku bayiseemu mu kiseera kino eky'omuggalo. Tubadde mu kaseera kanene akawanvu olwa COVID-19 ng'era bannaffe abasinga bafunye embuto abamu tebasuubira nakuddayo ku masomero naye ffe abaana abamu ab'omu kyalo tufunye omukisa ng'oluusi badde tetubeera na bazadde baffe naye kati tubeera nabo. Eggombola ya mituba 3 Makindye yenywedde magombolola gonna akendo omwaka 2020 nga baleeta obukadde obusoba mu 8 era wano omwami w'eggombolola eno era ssentebe w'abaami b'amagombolola mu Buganda Haji Musa Ssemambo Musoke awanjagidde abantu ba Mutanda okwongera amaanyi mu kuyimirizaawo obwakabaka bwa Buganda. Kubanga obwakabaka buyimirizibwawo n'abantu be n'olwekyo olw'omwe bajjajjaffe balinga bakola mu buweereza buno nga bakola bisanja myezi 6 ze mu lubiri okusobola okulabika nga wabaawo emirimu gyakola. Kale no mu kaseera kano kati ekiriwo kwe kubeera nti mu buli ngeri tukyadda mu nsimbi naye nga bwe tumanyi nti obwakabaka tebukola ki tebusolooza misolo. Ffe twakimanya nti mulwe tulina okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abantu b'abeene babenga tulina nga guno omusolo gwaffe ogutali gwa muti mugugu. Owekitiibwa Dr. Vincent Ssenabuli akiikirira abaliko obulemu mu lukiiko lwa Buganda alaze obweraliikirivu olw'abantu abayigirize okulekebwanga emabega. Oba abantu abasomye tebagezezzaako nnyo oba balekeddwa nnyo emabega. Ensi okutwalira wa mu bufunze ensi ekyuse ate ensi erese nnyo abaana b'abantu abayivu. Abaana abasomye balekeddwa ebweru mu bintu ebikolebwa kubanga abaana bategekebwa okusoma nga bagenda okukola. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kauchi ayanjudde amagombolola wamu n'amasaza nga bwe gakoze nga wano essaza ya Kyaddondo lye lyasenze Busiro n'ekwata ekyokubiri ko ne Buddu mu kyokusatu. Yakwata kya gomba yakwata kya mwenda maokola n'ekwata kya 8 n'obukadde muka 8 mu 1913 mwamika mwagadda myano yimirirako omyoka wa Muteso okwo maokota kayima waali mu Luwalo bakwata kya 7 eri bakwata kisooka n'obukadde 9 mu 1998 singo kya 6 n'obukadde 12 mu 2023 Bulemeezi omyoka wa Kanga waali bakwata kya 5 n'obukadde 34 mu 2024. Mu kwogerako eri abantu ba Ssaabasajja Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda bulijjo obutakkiriza ebisoomooza okwekiika mu biruubirirwa byabwe. Essomo lino tetusaana kukkiriza ebyo ebitukaluubiriza oba ebyo ebitusoomooza okwekiika mu kkubo lyaffe oba mu biruubirirwa byaffe. Obulamu okutwalizaamu bujjudde okusoomooza. Omwana bw'aba azaaliddwa okutuula kuba kusoomooza. Bamaama bamanyi n'okumuwajikawajika ebigoye naki. Okwavula kusoomooza, okutambula bagamba n'okugamba nti ekigo ekimu. Kubanga omwana atasituka bwagwa bamanyi n'okugamba nti ennume ekula bigwo. Omwana bamutegeeze nti bw'otwabanga tosobola kwaŋŋanga bikusoomooza tojja kusajja kula. Mayiga agamba nti bannassaayansi basaana okuvaayo okulambika ku COVID-19 kubanga abaana bakyagaaniddwa okuddamu okusoma kyokka ng'ate ebifo nga kikuubo abantu bangi nga basinga oluusi n'abayizi mu masomero. Tutegeerera ddala ekituufu eky'obulwadde buno. Bw'otunuulira abantu babaleka bagenda mu butale. Abayitirivu nno bakola. Mu bifo ebirala abantu bakuŋŋaana yonna eyo ku makubo
stage za taxi, stage za boda. Ate nno ngenda nempitawo stage ezo baza boda. Katikiro ne bankubira jambo ne mbagamba muyimirire. Ne mbabuuza nga temwambadde bukookolo. Nje bali naye mbalaba. Kyokka ate amasomero gye twandisoboledde n'okukola bino tonsemberera kubanga mu ssomero abaana bangu nnyo okugamba nti akola bwoti obutafaana ku bantu ba mu katale ate ne bagamba nti ab'essomero bo tibasoma. Nze awo sayansi yannemye okugatta oba mwe mwamugase ne mumufuna. Mukuumaddamula asabye bekikwatako okuvaayo okkomya obunkenke obuli mu bannayuganda oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okujjanga bawambibwa. Mugumu yeetaaga okubukozi obunyiikivu obutetenkanya naye twetaaga emirembe n'okugjawo obunkenke bwe tuba ab'okukola n'okutetenkanya. Obunkenke bukyaliwo mu ggwanga. Kiwamba abantu oba akendeddemu naye abantu bakyali mu makomera bafundirayo bakuba n'abantu. Omukolo guno gwetabiddwako ab'amasaza ko n'abamyuka baabwe ab'amagombolola ko n'abantu ba bulijjo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wawulidde omusirikale akuba omwana w'emyaka 17 ekyasi n'adduka amukuba mu mugongo n'agwali n'afa. 221 tunamutetenkanya tutya ng'ensi ekyalemedde ku bunkenke.